Kitalo nnyo eno maziga merere ewa Frank Gashumba ne Sheila Gashumba nayo tugenda kubanga tutuukayo. Ekyotera enkumu na nkumu bakubiddwa amasasi ku nnyama ne bafiirawo. Era nga bangi bategerekeddwa okuba nti babadde beekwese mu mirimu gyabwe eyo gye bakolera nga bamazeyo nnako na nnako obutafuluma. Bagamba nti amasasi ganyookedde ddala era nga wooba tosobola kwegendereza oba bw'oba tosigadde bulungi waka oba wooba oyina okwetalaatala oyinza okagenderamu. Era nga abantu abattiddwa tebabalika. Bino nno biri mu ggwanga lyaffe waneno we tubadde. Era nga biri mu ggwanga eribaddemu okulonda ennaku eziyiseeko. Wabula abo abantu battiddwa mu lunaku ate olwaleero. Abakuumaddembe bagenda beetala bitundu ku bitundu nga bagezaako okukola omulimu gwabwe naye buli we bayita tebaleka kiyimiridde. Kati awo nga sinnaba kugenda ku nsonga nkulu tubasaba mmwe abali mu makubo temwekalakaasa temubaako bye mukola mudde ewaka. Ayagala kola emirimu gyo okomewo ewaka ng'oli bulungi tolina kikutuuseeko kubanga gy'onookoma okukola ebintu ntu oyinza okafiiramu nga woba oli awo ne ky'obadde olwanirira tokifunye. Ife emiti emito egigumiza ekibira era ffe emiti emito egy'eggwanga lyaffe era ffe emisingi ly'eggwanga lyaffe. Bwe tunaabanga tetuliimu eggwanga terigenda mu maaso. Kati tubadde tubasaba eby'obululu tumanye nti biwedde buli omu adde ewuwe yeebake. Abamu muyinza obutategeera katambi kaneeno ne tuyomba ne twevumaavuma ne tweswaza ne muŋŋamba ebigambo bingi ngenda kuba mbitegeera. Era byonna sina n'ekimu kye ngenda kugaana. Wabula ate era nga ngenda lemera ku kintu kimu. Okulonda kwawedde mukuume eddembe mubeere ewammwe mwebake abagenda okukola mukole ewali obuvuyo toyimirirawo kubanga bwe banaaba batandise okukola kwabo abakola effujjo bayinza obutakutaliza oyinza okuba nga tobaliimu naye ne batakutaliza. Kyovula batubasaba ne tubagamba musigaleeyo ewaka. Bw'oba tolina kikulu kyonoonya sigala ewaka weebake woba olina ekyokulya lya togenda ku makubo teweekalakaasa tobeera mu bigurupu kulebunkana na bigambo kwogera bintu bitakwatagana ogenda funa obuzibu. Yenze Sheila Adita ali mu katambi kano olunaku olwaleero nze nabagamba buli lwenvayo nendaga feesi yange eno mbaako n'obubaka bwe njagala osindikira bannayuganda bannange. Mwentyo wemba mbasaba nti mubeere nga musubscribinga mukwate ku kadenga buli video yonna gye nteekayo ebatukako bulungi. Teweerabira kuteekawo bubaka bwo mu video eno ng'evuddeko. Nsobola okumanya kiki olowooza, nsobola okufuna okuwabulwa, okusomesebwa oba n'ebintu ebimu bye mbandiseeyo. Abagala okweyambisa eddoboozi lyange okwogerako n'abantu bamwe ab'enjawulo gwe nsindikira obubaka bwo ngenda kubanga imbulaba. Frank Gashumba yavaayo n'akola statement n'agamba abannayuganda mwenna abaagala okulonda muyina okulonda omuntu omu n'ayogera omukulembeze gwe muyina okulonda. Era n'abawa ensonga lwaki tayagala mulonde mwe omukulembeze gwe muyina kulonda. Nenkijjukira nti ye Frank Gashumba ali well off kyekisooka, ayina omwana ali well off kyakubiri nti Sheila Gashumba talikera ku makya n'agenda kola bwakadaama. Sheila Gashumba talikera ku makya n'asula mu ruumu ya mitwalo 10 nga ffe tagenda kukikola. Sheila Gashumba tagenda kera ku makya nga mu fridge ye temujjuddemu fruits temujjuddemu byakulya temujjuddemu byakunywa tekisoboka. Frank Gashumba taliimu mwaba abannayuganda enkumu abakaaba. Taliimu mu bannayuganda enkumu abatalina mirimu. Taliimu mu bannayuganda enkumu abali obubi abasula obubi abatwala abaana ku masomero agalayisi oba bataweererako yadde taliimu. Kati ebiruma Frank Gashumba bitono nnyo kubiruma abannayuganda abawansi. Era nga ye mu bulamu bwa Frank Gashumba tayinaamu kulaba nti oba omunnayuganda ali mu nnaku. Tasobola kwenkanankana naawe asulira emmere ng'enva munnyo n'amazzi. Taliimu mu abo abakaaba nti abaana tebalina school fees taliimu. Taliimu ku abo abakaaba nti abaana balina ekyokwambala taliimu. Betaaga ekyokwambala taliimu. Abaana bakoye okulya lumonde taliimu. Tali omu ku abo abagenda emulago ne basimba eddagala taliimu. Olw'ensonga yeesobola. Kati mbasaagala nnyo bannayuganda Frank Gashumba mu muteekeko ebirowoozo naddala mmwe emiti emito nti ebigambo by'abagamba bigenda kuba bibaluma kituufu. Ayogeredde bali banne baali nabo mu kiti kyekimu bagagga banne bayogeredde nti bo oba tukyusiza omukulembeze oba tetukyuse for them they okay. Tali kuffe takaaba wamu naffe
nti ebintu ffe ebituluma Frank Gashumba si bye bimuluma. Tebiruma Sheila Gashumba. Sheila Gashumba takyalina bizibu bya kufumbirwa, takyalina bizibu bya kulya, takyalina bizibu bya kwambala, takyalina bizibu bya renti, takyalina bizibu bya kutambuza bigere, takyalina bizibu bya sente. Nti oba Sheila Gashumba akoze oba takoze sente ku account zigenda baako. Ekisooka mwana wa mugagga. Tata we sente afuna za bwerere ne waba takoze. Sente zijja ku account ye n'alabirira family ye. Kati woba ovuddeyo oyomba nti olw'okuba akalulu bakabbye ng'omuntu omu abaleetera okubakakasa nti akalulu kayina okubeerawo yabagambye mugenda kufiira bwerere, tugenda basibira bwerere, tugenda battira bwerere olw'okuba temuwagira kyawagira. Lwaki oyagala ebigambo bye bikusikirize ogende ofiire obwerere? Eggwanga lino Uganda litumala ffenna abana Uganda. Oba oli muddugavu, oba oli mweru, oba oli mukoboko, oba oli muki, oba oli musoga, eggwanga litumala. Gwe kyolina okukola kiri kimukola. Ekyo kyoteekeddwa kukola nga gwe omuntu, wabula tokola bantu bye baagala okole. Nti abantu baneeno be batuteekamu obusungu twekyawe tutandika okukola bo bye baagala bakole ate nabo batandika otukolako bulijjo bye baagala batukoleko. Lyensonga lwaki mbagamba temubawa mukisa. Mukimanye nti akalulu kawedde. Biganye. Tugezezzaako. Tukoze. Buli kimu kirabiddwa. Biganye. Tumanye nti tuli mulosi ekyo tukiveeko. Mwenna mulaba nti Sheila Gashumba walwala omusujja alinnyawo nnyonyi n'agenda n'ajjanjabibwa. Frank Gashumba waba ayagala okujjanjabwa obulwadde obusinga alinnyawo nnyonyi. Igwe Omunnayuganda omunaku olirinnya ly'ennyonyi ogende bakujjanjaba ekibumba, ogende okyuse omusaayi, ogende bakuwe ensigo empya nga gy'oyina efudde. Mukirowoozeeko. Sibagaana kubanja kalulu osobola okabanja naye okabanjizza otya? Okabanjizzaani? Okabanjirizza wa? Gy'ogenda okubanja akalulu kituufu onookafunayo? Oba onoovaayo okaaba? Obadde musanyu mu nnaku yo ng'okyafuna omutwalo ogw'okulya n'abantu bonoobawa? Ebintu ng'ebyo bwe binaakutuukako gy'ogenza okubanja akalulu omutwalo ogwo n'oddamu okugufuna. Oyinza okugenda ng'obadde otambula n'okomawo nga tokyalina magulu. Oyinza okuba ng'ogenza otambula n'okomawo ewaka ne weebaka enkeera ennyumba gy'obadde osulamu n'oba nga tokyagisulamu. Gy'ogenze n'omalayo emyaka 7 n'odda nga tolina na wootandikira. Kati mbasaba baganda bange, Abannayuganda tugume, bato bannaffe tugume. Ensi teyatandikira ku ffe era tegenda kukoma ku ffe. Ebiseera bigenda, Katonda yamanyi. Omukulembeze Katonda yamuteekako era yamujja ku ffe. Ng'abantu tetulina buyinza, tetulina maanyi. Mukuume eddembe. Yenze Sheila Adita, embaagala nnyo.